نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنفي منا أبتولي دزا أتنغا مطلبا ونا هم بمولي twagala okubeera nti twebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okubeera nti kyawangaala mpaka obudde buno olwali ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi gwa Rajab omwaka 2046 ate nga 5 mwezi ogwa Gatonnya Januari 2025. Twagala kukubiriza umma nti nga bwe tutambulira mu Uganda era omuntu bw'omubuuza nti kati olina emyaka emeka, yenna abaaliwo buuza omuntu nti olina emyaka emeka, njagala kukakasa nti teri ayinza kugamba nti kati okusinziira mu mwezi guno ogwa Rajab naakaweza emyaka 17, kubanga era teriyo alina abaana 7 nga bonna yawandiika wansi ennaku z'omwezi ze baazaalibwiramu ng'asinziira ku Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jamad al-Awwal, Jamad al-Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul-Qa'da, Dhul-Hajj. Kiba kitegeeza nti kikyali mu bwongo bwaffe nti tulina emyezi 12, tulina Muharram, yes, mpaka ku Dhul-Hajj. Naye obulamu bwaffe bwonna tubutambuliza ku Januari paka Desemba. Era olwaliro mu Mbale tulina enjiri ng'ennaku z'omwezi 12 Januari 2025, wadde nga era zijja kubeera 12 Rajab 1446. Mu bufunze tugamba nti engeri gyekiri nti culture ya mu Uganda omwaka gwa Grigori gwe tusinziirako, kati olwaliro twagala kuwa guidance nti omwaka ogwa 2024 gwaweddeko. N'abaafiiridde mu mwaka ogwo ogwa 2024 twagambye nti baafa 2024. Abayingidde mu 2025 era komenti yaffe egamba tuli mu mwaka 2025. Ne bw'oba okola appointment n'okumiitinga mufti, kitono nnyo ky'osobola okugamba nti mufti ng'ennaku z'omwezi 23 Rajab ojja kubeera bize, era ojja kulondoola Januari akugambe nti miitinga mu Gwokusatu. Kitegeeza nti eyo mbala yaffe. Kati olwaliro mu Januari twagala kwewa guidance oba twewabule. Bw'oba waliwo ebyatulemye mu 2024 tubeereko ne bye tuwadaawadako 2025 etusange nga tunako we tuli. Mukadde wange ampuliriza, tusomese abaana baffe eddiini nga bwe tutandika omwaka, sacrificing ku kintu ky'ogenda okuvunaana obuuze ne Mungu nti neewaayo nenkola kino ku lulwo nga nnoonya eddiini yo okuyimirirawo. Okusomesa omwana ng'akyali muto kitukolera nnyo okusinga ng'akuze. Obadde okimanyi nti mu famire tusomesa abaana baffe bye twagala, bwe bamala okutuuka mu P7 ne tugamba tumunoonyeze essomero ly'eddiini. Ng'omwana emyaka gino egisooka gyonna rotiini zaffe, empisa zaffe ng'omusiraamu tezimuliimu. Ne tuzimutandikako mu senior 1. Be baana boolaba nti atuuka ku university nga yeebika akatambaala, bw'akomawo mu field Allah bw'amugerera omulimu ne gubula atandika okwambala enkunami. Lwaki? At-ta'allumu fi as-sighar kan-naqsh 'ala al-hajar. Okusoma nga tukyali bato kufaananako okuwandiika ku lwazi, printing on the rock. Naye okusoma nga abaana bakuze kufaananako okuwandiika mu ttaka oba mu nfuufu. Obudde bwonna by'owandiise mu nfuufu bijja kusanguka.
nabakyo nandikusabye nti twerekereze abaana tubakolera enteekateeka esome eddiini yaabwe nga bakyali bato, batulabireko kalica yaffe bagitunuulire bagirabe, abaana bayige eddiini yaffe nga bakyali bato, then basome ebintu ebirala. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba wama kana almu'minuna liyanfiru kaafa, si kyabuvunanyizibwa abakkiriza bonna okufuluma bagende basome liyatafaqahu fi ddin, basome eddiini nedda. falawla nafara min kulli firqatin minhum, mubeereeyo group team mu baana bo, team mu bantu ba family, abantu b'ekika, liyatafaqahu fi ddin, bagende basome eddiini, abalala basome ebirala. Naam, waliyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, basobole okubeera nti bakubiriza bannaabwe baba balese emabega singa baba bakomyewo. Eddiini yeetaagisa okubeera nti eyingira mu baana bano nga bakyali kati. Oba tukiseera ekigenda ku ssomero, then kati tubakole kye bayita specialization, abamu tubatwala eno, abamu tubatwala eno, naye ng'eddiini ebadde foundation. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza abaana tubayigiriza okusaala esswala, tubakubirize n'okusiiba, tubaagazise n'okusiiba. Omwana ayinza okusiibako essaawa. Ku myaka 7 omwana amanye nti esswala eteeka okusaalibwa. Ku myaka 10 bw'abanga tasobola kusaala tumukube. Kitegeeza omwana tumuyigirize eddiini ng'akyali, amanye kalica ey'obusiraamu ng'akyali, ne bw'abanga akuze alikomawo, ne bw'abanga abuze. Naye bw'abeera ng'atandise okuva wansi nga tagirina, ya akhi njagala kutegeeza nti kasitaabula abulira ddala. Bebo bowulira agamba nti nze eddiini nali ngimanyi, nali mmanya al-Fatiha, naye nalaba nga tebiriimu makulu, nze nalokoka. Nze baali bampita Rajab, naye kati bampita John the Baptist. Abaana basome eddiini. Tetuganye kubeera n'aba engineers tubaagala. Twetaagisa basooke bafune eddiini, tufune engineer nga munaddiini, tufune lawyer nga munaddiini, kufune doctor nga munaddiini, tufune omusomesa nga munaddiini, tufune maama agenda okufumbirwa mu maka, omuwala waffe nga tumufumbizza nga agenda kukola obufumbo nga maama naye nga munaddiini. Lwaki twagala nnyo okusensera tuyigiriza abaana baffe eddiini? Abakyala baffe nabo tubayigiriza eddiini. Lwaki? Kubanga be basomesa abasooka ewaka. Maama ewaka y'omusomesa asookera ddala. Maama bw'abeera ng'ayimba saala mwana buli kaseera, ng'amanyi ebiwojjolo nga byayimba, alinga kinnawolovu nga bye bimulira, abaana bye bayiga, era abaana bajja kuba banaaza amasowaani nga bayimba kinnawolovu. Trust me, omwana tajja kumanya nti esswala eri very important, tajja kumanya nti esswala nkulu, ajja kuba amanyi maama byamugamba bye bituufu. Olunaku bwe luggwako nga maama tasadde, ne bw'aba tabuulidde mwana nti toweetaaga kusaala, omwana yaba amaze okuyiga. Ate jjukira n'empisa ezimu abaana bayonka nnyonke okuva ku bannyaabwe. Intentionally tusomese abakyala baffe. Bw'obanga tewaliwo ssomero ly'osobola kutwala efuna seeka, bw'obanga seeka tosobola mufuna, funayo omuzigiti kwe basomera eddarasa. Abakyala tubasomese. Mukyala waffe gw'olina oy'omu musomese eddiini, bw'oba olina babiri basomese eddiini, bategeere Allah waabwe, ebisigadde bijja kweyongerako. Bakadde bange ebitiibwa, tusomese abakyala baffe eddiini intentionally nga nakigendererwa. Lwaki? Tolina kyofiirwa singa obanga mukyalawo omusomesezza eddiini. Ekigambo ekyokubiri, mukadde wange, eddiini eno tugikole practical ewaka. Saalirako ewaka, n'abaana nabo basaale, ne mukyalawo naye asaale. Omwaka 2025 ngambye nti ebya 2024 tubyerabire, buli omwaka gwakoze eki gwagenze, naye guno omupya pulaani kizoolina. Faayo nnyo okubeera nti ebintu bikolebwa ebyeddiini mu maka gaffe. Tudevelopinga kye bayita kalica yaffe ey'obusiraamu. Mubeeremu mu nnyumba empisa z'obusiraamu. Routines ez'obusiraamu zibeere mu nnyumba.
tugezeeko okubeera abalungi eri bannaffe. Ewaka beera mulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nze ndi mulungi nnyo eri famire yange, ndi mulungi nnyo eri abantu bange. Omukkiriza omulungi yandibadde mulungi eri famire ye. Sooka wobeere mulungi ku sayidi yo. Ne saddaaka esinga obulungi ebeera saddaaka gwe gyeweeteeseemu. Saddaaka esinga obulungi ye saddaaka gy'owadde abantu bo. Abantu babe famire kabalabe ng'oli mulungi. Beera mulungi eri famire yo. Tuyige nnyo okusonyiwa bannaffe singa ensobi ziba zikolebbwa. Sonyiwa ate weerabire. Tuli mu mwaka mupya. Bw'obanga olina eggume nga gwe ebintu bwe bibanga bikunyizizza tobivaako, weesonyiwe. Singa Allah yali asazeewo okutunyiigira nga tatusonyiwa, twandibadde tuwangaala nga tuli banafu. Naye Allah atusonyiwa. Era yagamba inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Allah asonyiwa ensobi zonna. Tusonyiwe bannaffe ate twerabire ebyo bye baba batukoze. Tugezeeko nnyo okubeera nti ensonga enkulu gye tusenseramu kwe kudda awamu bwe tubanga tufunye obutakkaanya. Faayo ne munno mudde wamu, wadde nga kyeyakukola kyali kinene nnyo newankubadde nga kyali kisemberera okugyawo obulamu bwo. Naye senga abanga akoze apology ne mubanga yeenenyezza mudde wamu, kubanga buli omu yeetaaga munne. Muganda wange njagala kukubiriza nti faayo nnyo okulondoola wakiri, olondoole eddembe okusinga okubeera omutuufu. Oyinza okwagala okubeera omutuufu ng'oli atali mutuufu ayagala asigale nga mutuufu, mujja kulwanagana. Naye ggwe omutuufu biveeko, londoola eddembe, faayo eddembe libeerewo okusinga okubeera nti ogamba nti oli muki, oli mutuufu. Kubanga ffenna bwe tubeera abatuufu tujja kubeera tetujja kumalako mu nnyumba. Bwe tubanga tuli mu naye ffenna tetuyinza kubeera batuufu. So faayo okubeera nti at least obeere nti olondoola eddembe okusinga okubeera nti oli muki, okusinga okubeera nti oli mutuufu. Tutambulireko wamu ng'abantu b'effamire emu, ng'abantu b'ekika. Tuliireko wamu, tusekereko wamu, emikolo tugibeereko. Bwe tubanga kusanyuka tusanyukireko wamu. Bwe kuba kukaaba nga bannaffe baafudde, waliwo eyafiiriddwa, tuziike tukaabireko wamu ng'abantu abaki, ng'abantu ab'oluganda. Tuyambe bannaffe mu bizibu bye baba balimu. Buuzaako ku mulirwana bw'abanga abuze nga takyalabika. Weeyise bulungi eri mulirwanaawo. Gw'obadde okimanyi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ng'ali ne Jibril agamba nti nno Jibril yamukuutira ku mulirwano n'atuuka n'okulowooza nti mpozze omulirwano ayinza okubeera omu ku bantu abasobola okusikira ng'ofudde. Naye kikyali kiraga obukulu bw'omuki, obukulu bw'omulirwano. Gwe nange ne famire baffe ne ba members mu family abenjawulo ne mu kika tuyambe bannaffe okuba nti bongerako irimu gye balina. Bw'abanga olina ne certificate nga gwe olina obusobozi muyambeko, tuyambe bamulekwa. Bw'abanga mukyalawo alina certificate mwongereko, bw'abanga bbaawo alina certificate mwongereko asobole oku advance nga ffenna tubeere nga tuli ku level y'emu. Tusabe Allah buli omu abeere nti asabirako munne. Tusabaŋŋanire. Tufeeyo esswala okubeera mu nnyumba yaffe. Tufeeyo nnyo edduwa okubeera nti eweebwa priority. Abantu bagenze wannumba ne bagenda mu bushiriku ne bagenda balabe yeekebeze ani amulondoola, ani amuliko obutabeera bulungi. Bingi ebibaddewo mu 2024 ng'abantu balowooza nti waliwo ababaloga. Omwaka guno kyusaako. Allah muwe ebirowoozo. Istikhara, tusabe Allah atusalirewo ebintu bye tubanga tetusazeewo. Allah abeere mu bulamu bwaffe. Banaye bwe tunaateeka Allah subhanahu wa ta'ala mu bulamu bwaffe, shahada bwe n'abeera mu bulamu bwaffe, aqida n'ebeera mu bulamu bwaffe, ne tumanya empagi z'obukkiriza omukaaga nga zitulimu, ne tumanya nti ekiba kikutuuseeko ekirungi Allah y'aba akigeze, ekibi Allah y'aba akigeze, obulamu bwaffe ne famire zaffe zijja kubeera nnungi. Allah ajja kutuusa obukulembeze abukyuse okubujja ku bubi abuzze ku bulungi. Tubeere nga tuwaŋŋana ebitiibwa, tukolaganire wamu, Allah ajja kubeera naffe. Bakadde bange ab'ebitiibwa, tucommunicatinge, twogeraganye, wabeerewo dialogue mu nnyumba nga famire, tubeereko wamu, tuteese, tupange, tuplaninge ki kye twetaaga okukola. Tukwataganire wamu, waleme kubeerawo autocracy, waleme kubeerawo okulagira obulagizi mu nnyumba. Ekikula ky'abantu bonna tebaagala kubalagira. N'omukyala gw'owasizza tayagala kumulagira, ayagala kulaga nti mukolaganira wamu.
tubeerewo n'ebintu byetukola nga ne members abe family tubeere nga tucommunicatinga jjajja ayogerako naye maama ayogerako naye mwebuuzeeko tuyambagane mu bizibu eby'enjawulo. Bakadde wange ebitiibwa tufune kye bayita lifetime strategic plan. Kiki gwe ky'oyagala mu bulamu bwo ng'omusiraamu? Abasiraamu ffenna strategic plan yaffe eryemu, goolo yaffe eryemu, tunoonya Allah kutusiima, Allah kutuyingiza ejjana. Oba tukola mirimu ki, oba tukola bifaanana bitya, naye ng'enkomerero yabyo tunoonya Allah kutusiima, tuyingire ejjana. Oli bw'aba asaddaaka, oba asalira mu muzigiti, oba akola bwa imaamu, oba asomesa bamulekwa, oba akola contribution efaanana etya mu community development wa, byonna by'anoonyaamu, anoonya Allah kusiima. Nabwe kityo tajeti yaffe nga family, tajeti yaffe ng'abantu, ng'omwaka bwe gutandika, tunoonye Allah kutusiima, atuyingize ejjana. Buli ke tuba tukola konna tulondoola butya Allah asiimye atya. Bw'okizuula nga ky'okola egenda kubeera nsobi Allah nga tajja kusiima, kiveeko. Weesonyiwe ebijja okuviirako Allah atuvunaane guno mwaka mupya. Twegayirire Allah atusaasire ng'abantu abaawamu tufune kye bayita annual work plan. Omwaka guno twagala kuggusa ki? Mwana ki gwe twagala abeere ng'akutte Qur'ani omwaka guno? Qur'an myaka 3 oba ofunye hafidhu, naye program ogikoze otya? Omwaka guli oyinamu omunaddiini, oyinamu dokita, ye oyagala mufuna otya? Tubeere ne annual work plan. Ekiddirira ekisembayo tubeere ne daily routines ez'ewaka naye nga ziri Islamic. Tubeere n'empisa yaffe ey'obusiraamu. Mu nnyumba abaana bamanye nti tuli basiraamu, ennyambala yaffe ebeere ensiraamu, abaana b'obuwala bambale engeri y'obusiraamu, abavubuka bambale ennyambala y'obusiraamu. Bwe tuba tugenda kunaaba tusome edduwa, tunaaba tutya, tufuna tutya wuzu, twebaka tutya, edduwa ey'okwebaka, edduwa ey'okuzuukuka, nga tulya emmere, nga tumaze okulya emmere, nga twambala engoye empya, nga tugenda mu muzigiti, nga tuyingira mu muzigiti, nga tufuluma mu muzigiti, nga tumaliriza emboozi nga twogedde, nga tumaze esswala, nga tugenda okusaala, sunna y'omuzigiti nga wakayingira mu muzigiti. Kugamba routines. Bannaffe abatali basiraamu balina culture. Buli lwe bagenda okwebaka basoma ekitabo ne babeerako n'akagambo ke beebuulirira. Mu nnyumba ewaka nga culture, tubeereko ne culture etegeerekeka nga nsiraamu. Abaana bamanye nti ffe famire yaffe nsiraamu. Era abalirwana nabo bamanye enkola yaffe. Tereeza ensobi eziba zikolebbwa n'ewaka. Singa maama yaba akoze ensobi, yangu ogitereeza immediately. Adde ku nnono. Kubanga oluusi ensobi ezimu zikolebwa mu butanwa oba mu butamanya. Naye omuntu bw'omutereeza ate tagiddamu. Abaana bo bakola ensobi, gitereeze mangu. Omwana bw'avuma omulirwana, oba n'avuma mwana munne, oba n'avuma ayita ku kkubo, beera nti otereeza embeera mangu. Faayo nnyo okubeera nti amaka gaffe gatereera. Tubeere ne famire ng'erina program, tubeere ne priority, eddiini yaffe ebeere nga eweebwa omukisa okubeera nti etambula mu famire yaffe. Tujja kufuna omwaka omupya omulungi 2025. Tubeereko ne kisobola okwanjula ewa Allah nti waliwo ebyatulema mu 2024 ne 2025 Mungu waffe tukoze sacrifice bino bye tukoze naye nga tunoonya okkirize, otusaasire, otusonyiwe ebyasoba, otuyingize ejjana. Bw'abanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byesomesa tewali kiriwo mu family, tulwane nnyo kubanga yali role model waffe. Allah amwogerako ng'agamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mulina ekyokulabirako kirungi nnyo eri nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yeeyisanga atya mu by'obusuubuzi, nabbi yeeyisanga atya n'abalirwana, nabbi yeeyisanga atya n'abantu ab'eddiini endala, nabbi yeeyisanga atya nga political leader. Bwe yali omukulembeze ow'eddiini yeeyisanga atya, bwe yali politician yeeyisanga atya. On international relations yali yeeyisa atya n'amaddiini amalala, yali yeeyisa atya n'ensi endala. Bwe yali e Madiina ab'e Makka yali abayisa atya, ab'e Syria yali abayisa atya, ab'e Iraq yali abayisa atya. Ensi ensiraamu yali ekolagana etya n'ensi etali nsiraamu. Ebyo byonna tubiyiga ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah amwogerako nabbi ng'agamba nti innaka la ala khuluqin azim. Olina empisa ezisingayo okubeera ennungi. Nabwe kityo nga mmaliriza, londoola nnyo, faayo okumanya, buuza ekibuuzo nti nabbi enkola ye yeeriwa, osobole okubeera nti okola ewakaawo ng'okola ekintu ng'olondoola enkola omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yatuyigiriza. Lwaki? Allah agenda kwogeza ng'ayogeza nabbi sallallahu alaihi wasallam, nabbi agenda kugamba ng'aloopewa Allah nti ya Allah ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura.
abantu b'ekibiina kyange bafuula Qur'ani ng'ekyenyinyalwa baagisenguka. Famire erina Qur'ani naye yagitereka waggulu era tebagisoma. N'abaana mu nnyumba teri amanyi Qur'ani. Taata tamanya al-Fatiha, mama tamanya al-Fatiha, abaana tebamanya al-Fatiha, tebamanyi makulu gali mu adhaani, tebasobola kwaziina, esswala yonna tetegeerekeka. Wabula abantu bange badduka eddiini ne badduka Qur'ani ne badduka hadithi, kati bali guided with the modern world. Omuntu abagayidinga ye bamuyita alien skin, yalagirira ebyokukola. Omuntu atuwa ekyokukola ye bujingo, yalina okubeera nti atubuulira nti abannaye abasiraamu mulina kukola bwe muti. Era omuntu bw'aba ayogeragamba nti bujingo yagambye bw'ati. Oba nagamba nti gundi kwegamba kati ffe kalita yaffe obusiraamu nabbi tayogera ne Allah tayogera. Faayo nnyo mu famire yo mubeeremu ekibuuzo. Allah agamba ki? Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasomesa ki? Abamanyi b'eddiini balamula batya ku kino? Ebintu byaffe tubiteekemu eddiini, eddiini etulamule, Allah ajja kusiima. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Kambagaliza okuwangaala okulungi omwaka guno 2025 n'okweteekateekera okusiiba omwezi gwa Ramadan nga bwe tuli mu Rajab olwaleero ng'ennaku z'omwezi 5. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala Rolex mpaayemu naawe mpaayemu. Tuli Energy tukuletedde gas omulungi osika chipusi chapati mberenge oboli wa hotel usange ekyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road. Essimu 0753955994 oba 0756331454. Save Tuli Energy is your answer. Islamic Media. Islamic Media. Islamic